إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tuyingidde butereevu mu risala eno ey'omusomo gwaffe gwe tugenda okutambulirako akaseera biidhni mawla jalla waala. Risala eyitibwa hadhihi da'watuna wa aqidatuna ya al-imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'a. Eranga Sheikh Osama Burhan Sendagire yagenda okusomanga amatin ng'omusomesa waffe w'ekitiibwa Sheikh Habib Abdallah bwakola ta'liqat. Jazakumullahu khayra. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنها لما كثرت العقائد المختلفة وانتشرت دعوات شتى وصار حال أصحابها كما قال سبحانه وتعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وحال أصحابها كما قيل: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد atusomedde mukaddima enyanjula y'omuwandiisi w'ekitabo kyaffe kino ekigamba nti hadhihi da'watuna wa aqidatuna ekya Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Atusomedde mukaddima okugwanira okubeera nga gusomwa ebbanga lyonna bwe tubeera mu duruusu, mu juma, mu kukola nikahi. Sheikh Albani rahimahullah yagwanikako ekitabo nakituuma khutbatul haja wache omukaddima gwe bakaza khutbatul haja. Agamba oluvannyuma lwebyo byonna nga enyanjula webadde, agamba atandise okutulaga ensonga lwaki yawandika ekitabo kino. Agamba nti lamma kathratil aqaidu almukhtalifatu, enzikiriza ez'enjawulo bwe zakola ki, bwe zayitira obungi. So nga kimanyiddwa nti enzikiriza yandibadde etya, yandibaddeemu nga nzikiriza ya buki, ya busiraamu y'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Nenzikiriza bwe zayingiwala obungi, wantasharat da'awatu shatta, era da'a okowoola kwenzikiriza okowoola ne kubeera kwa njawulo nga kungi ne kusaasaana mu mpuya ez'enjawulo. Buli muntu akoola eri enzikiriza ye ey'enjawulo eyokana ku y'obusiraamu. Abantu wasara halu ashabiha, abantu abali ku nzikiriza ezo n'eddaawa ezo nga ne bafuuka nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Aye ani agituvunulira, aye ani agituvunulira Sheikh Osama vunulitya فتقطعوا أمرهم بينهم، يعني الله بيوسندكira ababaka. Tamam, oluvannyuma eddiini yaabwe ne bagiyizaamu obuki obubinjabinja. واضح. أمرهم يعني دينهم بينهم زبرا، يعني طوائف وأحزاب ببينجا كل حزب بما لديهم فرحون.
buli kibinja anti kabinja mu binjo kalaba ke kali ku mazima. Naam. Akasanyufu. Kagamba Sheikh alaba agamba nti bwe yalabanga eddiini bwetu bwefuuse ng'efuuseemu obubinja waliwo akabinja k'abashia, akabinja k'abakadiyani, akabinja k'abazikiri kalenge, akabinja obubinja obw'enjawulo kyokka ng'ate buli kabinja kalabika kali ku maki ku mazima era ke katuufu era nga bonna buli kabinja kasiimu era kasanjufu era katebenkevu kenyumirizamu ekyo kyekakola ki ng'era bwe tubiraba ebibinja olwaleero ebye Uganda ebiri e Uganda birimu abashiya olaba abashiya benyumiriza mu bushiya bwabwe, abazikiri benyumiriza mu buzikiri bwabwe, abasipidika benyumiriza mu busipidika bwabwe, bahizbu tahrir babwenyumirizaamu era nga wale batuufu, abakhawariji benyumiriza mu khawariji bwabwe, n'abasuufi nabo benyumiriza mu busuufi bwabwe. Bamujja kusanga waliwo tulinamu ebinja kati y'abasuufi nga batiimu amanu ojja kusanga ng'era bagamba tiimu amanu baluwa nga benyumiza mu kintu kyabwe era nga balaba nti bali ku mazima owulidde. Waliwo nujumul huda benyumiza mu nkola zaabwe ezo ezifaanana bwe zityo. Kati obubinja bungi kyokka buli kabinja kakola ki kasanyufu era kasiimu n'enkola gye kaliko ne bafuuka ne babeeranga ekigambo ky'omwogezi aga nti bonna beeraba nti balina akakwate baagala layira naye nga layira abeegaana bonna aga nti munveeko kullun yadda'i wasula layila kullun yadda'i wasula lilayila bonna balaba nti balina akakwate ku layira era bamwagala buli muntu alaga nti butuufu layira gwe wange nze wo neera eraga nti kumena sina gwe nkola ki kati n'obubinja obwo okabo bankamunudde bulungi kakati bubinja bwonna beeyita nti beefuula nti basiraamu era bali ku mazima naye ate obusiraamu bali wala nnyo naki nabo obusiraamu buli wala nnyo nabo bubeegaana bwe basenga bana bategedde obusiraamu obutuufu. Naam Sheikh Osama. قال ويقول ولا تجد أصحاب دعوة إلا وهم يدعون أنهم على الصراط المستقيم فذلكم فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى يقول لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويقول في شأن نبي الله موسى عليه السلام ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Sekagenda masa gamba nti wala tajidu ashabu da'watin era toyina bogenda kusanga bakowoola abakozi ba da'wa ziri ejerieke waffe Uganda wano Sheikh Ali ayogera Yaman naye neziri waffe Uganda okujjako nga bonna bakowoola ng'era balaga nti batuufu era bali ku mazima. Kyava atwa Sheikh ebyokulabirako mulabe naga nti wuno Firawuna atuuka okuyimira mu maaso g'abantu nabaga nti ana rabbukumul a'la nze omulezi wammwe Allah wawaggulu owulidde takwatibwa nsonyi yeise Allah waki wawaggulu muteeke eddala n'atuuka n'okugamba sina kyendaba ma urikum illa ma ara akulu nti kyendaba tekirimu obulungi nammwe kyembalabira wama ahdikum illa sabila rashad sina gye mbalungamira kirungi makulu kyembalabidde kye kirungi. Olabye abuze balaga nti bwe balaga amaki lubeerera abazibuze babalaga nti tubalumirirwa tubalaga mazima tuliwo kulwa mmwe kyembalaga kye kituufu senga simu tetwandibadde wano ffe tulina ebyokukola bingi olidde n'okulayira oluusi basobola n'okukola ki n'okulayira shaitaani bwe yali ebuuza bakadde baffe yatuuka n'obbakola ki n'obbalayirira. Allah agamba waqasamahuma inni lakuma lamina nnasihin nzige mulaba nze mbaliwo nd'obbalumirirwa mbafaako baami mbalumirirwa naye ng'ekigendererwa kye kubajja kumulamwa. Era Allah n'atunyumiza ku kyafo kya Nabi Musa n'agamba ata dharuni aqtul Musa waliyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al fasad. Naam tuvunule aye Sheikh Osama. Qala dharuni
فرعون قامانتي ذروني أقتل موسى وليدعو ربه أبانجي لكن موسى مونتا ساكو وليدعو ربه كلا يتكاتون داوي واضح إني أخاف أن يبدل دينكم مباتيري لكويات موسى جينا كتوس الدين يمي أو أن يظهر في الأرض الفساد إما كويانتي أجينا كتوس الدين يمي obo kubeyanti agenda kusasanya obono nefu munsi naam nga nkira tali katolo nyo kukigambo ekyo olabye Musa alayhi salam bajana mazima Firauna yafuna solution nga solution yeriemu ajewani amutte amujjewo awulidde nga agezako kubalaga nti akamujje mutte mujjewo kale ayite Allah we tulabe bana akolatya anamutasa era nga akikolwa kyakikola mbwatidde Musa ayinza okubajja kumulamwa ajabajja kumulamwa abagaliza bulungi ajabajja kumulamwa n'akyusa eddiini yaabwe bwe batyo bamujirimiina aboononefu bwe bagamba nga bagamba abasalafu nti bakyusa eddiini abasalafu bakyusiza eddiini ojja kusanga kati n'abatambuza ekigambo tiwaliwo obusalafu obupya naye nga kibagenderamu nti bagala kuiza abantu bakolagane ne abantu bonna ne banabida bebegatta bebakola batya kati salafia jadida erimu entondo ganti munabida tukolagana naye tetwegatta naye munabida tubakuwe tukoma tukolagana naye tetubinkira naye muki tetubikana naye mu bidaati ze ne faragana bebityo kakati enkola ya Firauna kuvadda ageza buli amazima legajja babalaga nti abasomesa amazima bakyusizza ngera bolabo lwaira abasomesa tawhid n'okujja abantu ku busamize n'okusinza bitali Allah subhanahu wa ta'ala abasamize bajje amanyi gonna baga nti abantu abakyusizza eddiini babajja ku buwangwa Islam batusanga n'ebyaffe ennono y'ekyekikolo n'ebifaanagana bye bityo kale tubeere bazukufu enkola etutandise kati yavadda na kola okulaga obulungamu batuka okulowooza nti aleese obuki obwononefu omuntu okumukubiza nti leka kekirevu tokisala tibwononefu naye nebabeera nga ejjiita ezaabulayo owulidde omuntu akendeza engoye naga nti babusussa nnyo nabo tetuganye naye newe baddiini naye nga maama ngaate busukka nnyo owulidde bulijjo kyeddiini kyakubiriza bwe bajja emaka nga baga nti tulina nnyo kyetulabyeyo okujja kutulabyeyo enkola ya bwange nnyini ngeyewaffe gikola etya bebintu babikola tafsiri olwokuba nti obwongo enzikiriza enfu esabotaginga obuki obwongo nebutta ويقول هو وقومه في شأن موسى وهارون عليهما السلام إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قال إن هذان يعني فرعون إن هذان مزمن دلابا بابا موسى نهارون يريدان أن يخرجاكم من أرضكم لساحران بلوغو يريدان أن يخرجاكم من أرضكم إشيكين دللا شابه باغالا كبجمو نسيامي بسحرهما ngabako zesa dogori yawe ويذهب بطريقتكم المثلى baberenga chemubaddeko kuba al-aqbat beba yinza kabira ya la Firaun abantu ba Firaun bebali abo waguru tamam ngabano Israila yani Musa ne banne bebe wansi bebaddu kati aganti Musa ne Harun ekigenderero kya tubaguddemu kiki bagala kubajja mu nsi yammwe tamam ngabakozesa eddogo lyawe wayadhhaba bitariqatikum almuthla kati mwabaddewo waggulu babajjewo beba batwala ekifo kyammwe wawa naam ويقول سبحانه آية تقرس نعم آية تقرس برونجي ويقول سبحانه وتعالى عن دعوى المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال الله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون
ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نعم. أيوة. نعم. فصل إن شاء الله. يا شيخ. قام الله سبحانه وتعالى عن دعوة المنافقين. قايوغيرا كوتشيغامبو بمنافقين تشبايوغيرا. كوتشيغامبو تشيغينو كوجوانسي بمنافقين abananfusi bebachogira Allah yachitegeeza bagamba batya Allah agamba wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi abananfusi bebagambibwa nti abange temonoona mu nsi ya Allah naam konoona kutya obutakkiriza okukola maasi okona konoona qalu baddamu nga bagamba innama nahnu muslihun fetulichi bal fetulongoosa gwatugano bal fetulongoosa tuli opposite yecho Allah yagamba ala innahum humul mufsidun mazimaddala ala anywezaawo kisose innahum mazimaddala humul mufsidun bobe nyini bebachi bebonoonyi walakin la yash'urun naye tebachiwulira batebachifiringa wa idha qila lahum aminu wati bachifiri kwa mitima jawe jafa khalas tachawuli anti yayinonye mtima guchase singa danger wa idha qila lahum aminu babagambibwa bani abananfusi aminu kama amana an-nas mukirize ng'abantu bakkiriza abantu bani bategeeza as-sahaba qalu bagamba anu'minu kama amana as-sufaha maga tukkirize ngabo basufaha babatategeera bibakkiriza kati beera banga bagulu bali be bawansi kati baga tesobola kwekkakkanya ate kubera nti muntegeera kutegeera ngabo abawansi wazi Allah yagamba ala innahum humus sufaha mazima ddala bo bennyini bebachi beba as-sufaha bebachi bibabuya batategeera walakin la ya'lamun naye tebakitegeera kuba emitima gyabwe jafa. Naam, nganyongerezako ku kigambo kuteeka Sheikh Usama ali atusomedde nti mulabe bannange enkola ya bononyi ebbanga lyonna bagezaako okufuula abali ku mazima nga be babi n'okwonoona ekifaananyi kyabwe kyota atashwihu bwe bagamba okukkiriza bannange temwonoona ku nsi mulekerawo obusamize mulekerawo okusinza ebitali Allah abasiraamu tebalamaganna mugongo mulekerawo okusinza kabuli n'okuzeetooloola baga nti bino byetukola kwe kulongoosa kwennyini era balaba nti abali ku tawhidi bwe baabula bo bwe bali ku mulamwa naye Allah subhanahu wa ta'ala alaba anukula lweraga nti abantu bonna aboonoonyi ku nsi kuno kubanga teri kwonoona bannaye kusinga kugatta kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala buli abantu bagatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala emitawaana jigwa mugwango omwo ne munsi amazambi ngojeko shiriki nago kuba kono na kunsi gasinzo okuleeta emitawaana ne bala era twale kijja baraka munsi mugwanga mu bitundu nga ku bantu kubinkira mu machi mazambi saate betutya Allah subhanahu wa ta'ala ne tukola byayagala Allah subhanahu wa ta'ala asabaraka mu kitundu oba mugwanga era bizibe tusange Uganda ne kuberanga ensi ejjudde green bo jutuna boti ku gogo olaba nti ensi ya green naye temuli baraka owulire tulina amayanja tetukyalya ku byennyanja tulina ettaka ligimu naye nebyokulya oluusi bituuka okubula kubanga abantu babbinkidde bagenze wala mu kujoga Allah mu busamize bagenze wala mu kujomera Allah najja baraka mu nsi Allah yagamba walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas sama senga banna Uganda senga banna kitundu banna kyalo bakkiriza Allah ne bamutya Allah bagwira emikisa okuva mu ggulu n'emikisa gigula lwakuberanga twonoona ku nsi ne tutakozesa byengera Allah byatwadde mu makoma ki atuufu nolwekyo lubeerera baganda bange aboonoonyi balabanga abali ku mazima be baki babuyabuya babalabanga bawansi babuyabuya tebategeera era babalabanga bo mu boki boonoonyi naye Allah atukakasa nti bwe mulaba eboonoonyi naye tebakikola ki tebakyewulira tebakifiiringa nga Sheikh batugambye lwaki tebakyewulira kubanga emitima gyakola ki
yafa omuntu omutima bwe gufa batakyafiringa danger nga bwe mulaba omuntu amanyira okuwangaala ku toyi ebbanga eddene atukisira nga ennyindo zitukesha ne zifa nga tekyawulya kiki era omusanga ng'alirako emmere n'asolobeza nga talina kyakola atya ngera mulaba ababeera kasasiro kweyitawo ng'okutte ku nnyindo naye nga ye aliwo amutudde ku waggulu eri ali yafurile talina kyafaayo talina kyakola atya lwaki ennyindo zatukesha ne zikola ki nezimanyira kati naffe embeera ye Uganda oluusi olyanza okuza imaani okuba nti obunenefu bwafuuka bwabuki bwa bulijjo tetukyasensinga denja naye abalina obukkiriza bwe batuuka mu mbeera nga gye mulabamu e Uganda abantu bakaaba amaziga basala amagezi badduse batya mu mugitama gufaanana bwe gutyo nefe olw'okuba emitima gyafa tetulina kye tulabawo kikyamu era abo tulaba yeekantuga nti aliko kiki ennyo kiki ekiri awo tetukuba tekukyasensinga denja n'olwekyo Allah tusaasire abawarabu bwe bajja mu Uganda beewuunya nga nti ne Uganda bawangaala batya basiiba batya naye nga ffe tusiiba atya kati oluusi olyaza okulooza nti bugumu basajja abagumu naye teri bugumu bwamu wawula mitima kuba gyakola kijakakanyala tegikyalina nnyo kyanjawulo kyegikola kyegiwulira naam Sheikh Osama قال وإليك مثالا هذه الطائفة الضالة المارقة الإسماعيلية بنجران والفرع والعطفين والإحساء والقطيف والبحرين والمدينة وهم المسمون بالنخاولة وبحراز وعراس وبنقم بصنعاء وبالهند ومشايخهم يسمون بالمكارم وليسوا بمكارمة. نعم أقام الشيخ أقام كتي daba ekinge ekyokulabirako ekyogubinja guno ogubuze ogwava ku mulamwa ogwava ku dini y'Obusiraamu gwe bayita Ismaili ogubinja ogwo n'ayogera ebitundu mwe gusinga okuwangalira nga ekibinja ekyobubuze enzikiza kye ebinkidde nnyo esimenya amakanda bitundu byagamba Najran, Far'u, Atfain, Ihsa, Qatif, Bahrain, Madina awulidde era n'agamba nti beeyita bannakhawila wa bahraz wa arras ne mu bitundu byonna nga babyogedde ne mu Sanaa wano mu Yamani ne mu India era bamaseeka abo beeyita bil makarima be baki abebitiibwa abaki bebitiibwa Sheikh agamba walaysu bimakarima kyebeeyita si kyebakola kyebali يعني شيخنا بيمالو okwogera nti abantu bayawukanamu tawa ebibinja buli kintu kirabanga kiri ku mazima kati natandika okuwayo ku byokulabirako byebinja ebyo mwayogeredde ebyo al-Ismailiya kibinja mu bibinja byaba abashia ab'omunde ennyo al-ghula al-kuffar ناقنا ما صنع جامعتي والمكارم ينتسبون إلى المذهب الباطني الملحد المحاد لله ولرسوله وللإسلام فقد قتل أسلافهم الحجيج ببيت الله الحرام واقتلعوا الحجر الأسود وبقي عندهم فترة من الزمن ثم ردوا كسرا منه. أقام الشيخ رحمه الله انتي abantu abaita al-makarima yantasibuna ila al-madhhab al-batini bazibwa eri entegeera mazhibu ge batiniya era bebaki bashia kikambi ka bashia al-mulhid abakanya Allah era abakafiri abakanya Allah nombaka n'obusiramu tebagala kola ki kumanya no kiraga nti bantu babinyo batta ababakulembera babatiniya abo batta n'abalamaza abaali bagenda okulamaga eri ennyumba yani babatega mu makubo ne babasanjaga ne bayiwa emiti emisaayi awulidde ne batakoma ku ekyo ne batuuka n'okujja al-hajar aswad ejjinja liki eriddugavu ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ne balyetika ne balitwala era balisigaza ebbanga ddene bagenda dikomyawo nga ne bakomyawo kipapajjo nga balikoze eki
bakomya kipapajjo kulyo era kyekyo kyetulaba olwaleero bamujirimiina bano babatiniya balikola ki bali bane batwala ne batta abantu bangi olwokwagala okukola ki okutwala ejjinja eryo kati baba kyali basiraamu abo albatiniya kibinja mu bibinja byaba shia naye ekibinja yani alghula bayitibwa batiniya ntegeza ismailiya bayitibwa batiniya kiba mu kigambo batin ekintu ekyo ekyomunda kubanga balaba nti eddiini erimu kungulu ne munda kungulu yeddiini yaffe ya bulijjo naam as-sala zisala 5 okusiiba kwe komanya okuva ku makya paka njuba eguddeyo hajj yomanyi yo Kaaba ila akhirih wala ne bagamba bachi bayitwa batiniya bo bagamba ina amakulu amalala ag'omunda gegaabwe ekyo kulabirako mathalan ayinza okuga nti as-sawm okusiiba tumanyi kwe kusiiba kuleka ebisiibulwa omuntu kuva ku makya paka olweggulo la kusiiba kwe kusirikira ebyama byaki byekibinja wala hajj kwe kulambula bamashaikh wala abamanyi eddiini ene amakulu ag'okungulu ge tumanyi n'amakulu ag'omunda agaabwe abatiniya wala يعني شبينجا كافير قال رحمه الله قال فالمكارم ليسوا بمسلمين بل هم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى ومع هذا فهم ينشرون دعوتهم بالكتب وبغيرها من الإغراءات المالية حتى إنهم أصبحوا في نجران يعطون بعض ضعاف النفوس من اليمنيين تابعية يزعمون أنهم يدعونه إلى الالتحاق بالسعودية وفي الواقع لا يدعونه للالتحاق بالسعودية ولكن يدعونه للالتحاق بالمذهب الإسماعيلي القرمطي الباطني فهم لا يحبون السعودية ولا يحبون أحدا ليس على مذهبهم الباطل. أكاد الشيخ رحمه الله أقام المكارم بنو أبي سبا مكارم تبتجد بباطنية أتي مغريمو بشيعة kibinja mbashia agamba sheikh nti siba siramu laisu bimuslimina siba siramu ngojeke ekyo bal hum adarru ala alislami ba kawenje nyeri obusiramu nokusinga akawenje kabwe kase kawenje kabwe kasinga akaba yahudi nabaki naba naswara awamu nekyo bagezako kusasanya dawa yabwe enzikiriza yabwe ngabwandika nebiki n'ebitabo n'okubeera nga babuza abantu n'okubajja ku mulamwa nga bakozesa n'ensimbi kubanga bagabi hatta batuka ne ku ddaala innahum asbahu fi Najran batuka ne ku ddaala bagenda e Najran mu kibuga ky'e Najran bawa abatuuze baayo abalina emyoyo eminafu mu bayamani baayo nga mukimanyi nti yamani nsi kiki njavu kati bambi babatuuka kawo yamani abeetaavu amasaki babawa tabiiya ebiki ebiwandiiko bayinza mathalan passport oba kanti atugende mujje tufune ipala tebayisa ku boda tulumbe Saudiya mugenda kubeera bulungi otegedde nga babagamba nti babatwalawa السعودية بزعمهم أنهم يزعمون أنهم يدعونه إلى الالتحاق بالسعودية بروزات بابا السعودية نينجا تشوفوا بابا توالي للسعودي بابا توالى بابا كولا كواتوا المذهب غابة أغابة إسماعيلية القرمطي بقرامطة إلى بابا باطنية أبا بجيجي الجنجا الحجر الأسود إلا فهم لا يحبون السعودية تبا قال أنكم السعودية عربية ولا يحبون أحدا ليس على مذهبهم الباطل era tubaina gabali bagadde kali kuntegera yaabwe enfu lwaki bagala Saudiya kubanga Saudiya elimu amanyi abavumire kiki enkoleyo era abatuniya bano bannange bamutawaana mu bibinja by'abashia bebera buli bujulizi bwonna ebere Quran ebere hadith bagamba nti ina amakulu ag'okungulu n'ag'omuki kati fa ahli sunna jamaa bagamba twalako amakulu gakuki naye ag'omunda bebagalina ate ag'omunda babana amakulu
agasuka mugamu ayinza okugamba nti eno aya erina amakulu ag'omunda 13 n'omuzobyo aya etya mubabyesigaliza naye ng'ekigenda mu kubuza n'okwefuna nti bakizo era balina entegeera gyebategeeramu obusiraamu okusinga ne baki ne ba ahli sunnati wal jamaa. Amakulu ekibaleesa abayamani kubera nti ennamba yaabwe eyinjiwala. Banoonya kuyinjiwaza ennamba yaabwe banaabuza era bwe bagwa Uganda ne Uganda babikola. قال أقول هذا عن خبرة ومعرفة بهم لأني مكثت بنجران قدر 2 ذهبت ذات ليلة إلى بعض أهل نجران فوجدت كتابا من كتبهم وقرأت فيه فإذا فيه الضلال المبين إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة وكل مسلم يقرأ القرآن يعلم أنها في موسى وقومه والجبت والطاغوت أبو بكر وعمر ومواقفهما المباركة في الإسلام في عصر النبوة وبعده معروفة لدى كل مسلم وأنهما من أهل الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث المتكاثرة وهم يزعمون لأتباعهم أنهم يحبون أهل البيت وما أكثر البلاء الذي دخل على الإسلام بسبب دعوى محبة أهل بيت النبوة رحمهم الله. من أجل هذه الترهات والأباطيل والدعايات الكاذبة ومن أجل جهل كثير من المسلمين بدينهم حتى لقد أصبح كثير منهم متحيرة كما أخبرونا بذلك ومن أجل الدعايات الملعونة من الشيوعية والبعثية والرافضة والصوفية التي تنفر المسلمين عن الدعاة إلى الله رأيت أن أجمع نبذة عن دعوة أهل السنة باليمن فأقول وبالله التوفيق. نعم شيخ رحمه الله تعالى أقامنتي ngamba ebyenjogedde byonna nga njogera ku bakaramitwa babatiniya n'ebitundu byagambye ebyo mbyogera nga nsinza ku experience n'obumanyirivu mbalinako kubanga nawangayirako Najirani ebbanga lya myaka 2 n'ekirago ekyo nagendako olunaku lumwe obudde nagendako ekiro kimu Najirani n'engenda n'ensanga ekitabo n'enkisomamu mu bitabo by'ababatiniya abo nga kiwandikibwamu obubuze obw'olwatu mu bimu byali mu kitabo ekyo kyasomako mu kiwandiko kyasomako mwalimu etteeka lya Allah ligamba inna Allaha ya'murukum an tadhbahu bakara etteeka lyali yogera ku Musa n'abantu be Allah abalagira musale kiki ente gyemanyi ayo bulungi musoto bakara kakati qalu bo bagamba Aisha ente gyemulina okusala bategeezani agamba kullu muslim yaqra'u al-Qur'ana ya'lam annaha fi Musa wa qawmihi nebi muslimu nasoma Qur'ana kimati ayogera ku Musa n'abaki naye bo babatiniya balaba nti aya ayogera enteje balina okusala yani ya Aisha sina kyokka al-jibt wa taghut bo bategeramu Abubakar nani taghut ne jibt ya shaytan bo bategeramu ani Abubakar sitani bwuli abagamba aljibutu atago tegeeza Abubakar nani na Umar sina kyokka wa mawaqifuhum almubaraka Abubakar na Umar mumanyisani yabwe ne valu yabwe n'obuso bwabwe obusiramu okuvudala ku mulembe gombaka sallallahu alaihi wasallam pakwa ebirinji batuusako kutusale bafa bimanyiddwa ku buli eri muki omusiramu yenna naye era tukakasa nti abantu abo bamuki bamujjana ng'obujulizi obutagambika mu ahadisi zombaka sallallahu alaihi wasallam empikirivu entuufu ezajjanga zirambika ekyo nti Abubakar ne Umar bamuki bamujjana nga hadisi egamba eyogera ku al-asharatu al-mubashsharuna bil janna hadisi eyogera ku 10 abasansifane kiki ne jana era befuula beteka mu kifaananyi eri abagoberezi baabwe nti baagala nnyo abantu b'enju mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne Sheikh agamba wama aktharul bala nga mitawala mingi egize nga Allah nga jiitira kwabo abeefula nti baagala nnyo nyumba yani nyumba y'obwa nabbi nyumba kagombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi ne bakyalabe nakyava agamba n'olw'ebigambo ebyo min ajil hadhihi turrahat kifuna kyashe
kikusa tura atichi kachicha seka gamba ne olwakachicho oyo n'ebifu byabwe wadde ayatil kadhiba seka kivunu kyabwe n'ebibuulisa ebyobulimba. wa min ajli jahli kathiri min almuslimin n'olwo abasiraamu kuba abangi tebamanyi nzikirizeeyo hatta laqad asbaha kathirun minhum mutahayyiran kama akhbaruna bidhalika olwobutamanya abasiraamu bangi babungeta babuusabuusa badde tebalina bunyevu mu ddiini yaabwe babuusabuusa babungeta olw'ensonga eyo nalabye nga ntekeddwa wa min ajli diayati almal'una nokukola ki wibolese ebikyamu omuli bashuiya ba'athiya barafida abasufi n'ebinja ebyo byonna ebyerangirira era ebikobola eri obubuze omuli bashuiya ba'athiya barafida abasufi abagoba abantu eri obusiraamu buki obutuufu era abatamisa abasiraamu baduati abannamaddala abakola abantu eri Allah ndabi nga kyandyetagisiza era nga kyetagisa okuwandiika ekitabo nga kifunda ekyogera ku da'wa yaba ahli sunnati wal jamaa wano mu Yamani ayogera mu Yamani kuba basinga okukosa naye bwe twogera ku Yamani Uganda nayo teri luddawa teri wala mbeera zaayo insha Allah taala.